wiiki eno mubaddemu emboozi y'omwami ejjinja eyo akeera ku makya olwo nabadde ne naŋŋamba bannange okulaba seekebeza sitaani omukemera awo kaakati ono ye yakeera ku makya ne yeekebeza n'akema sitaani oba ekyuma kyali kibadde ki oba kyali kibadde ki teri amanyi naye agenda omukebera ekyuma nga kimugamba anko yo siiki nadda wali katumanyi bwebamala okuba bagenda okukebera kansala asooka kukansolinga singa okizuula nti oli mulwadde ebinaabeera bitya bwebamala okuzuula nti oli mulwadde era kansala n'akuddako buto ate akubuulira omugaso gw'okudda ku kkerenda emyaka 7 anko yo ng'ali ku kkerenda amira ate nga taliyoosa kakati jjukira ebisa mazima olumu era abaleese eddagala liri erya iba ne baliyita batya linvudde mutwe gundi doses zaatuuse actually ndowooza vaccination eronkingibwa nga 24 March naye kyebategeeza gamba nti dose ezo eddagala eryo lijje kubanga ebimu ku bintu ebikyasinza okubeera ebizibu ye muntu okukkiriza nti bannange ngenda mfunye obulwadde naasigalawo nga ndi mulamu ate ekyo nga kiva ku ki background kiyinza okuba ndowooza emyaka nga 10 emabega oba 15 sirimu wafuwa ayinza okuba nga omuntu ayinza n'okufeebwa mmene otamanya nti ekimututte kyekyo edda nga akuluma n'akuwa ne risiiti osooka n'ofuna obulwadde obwa bulijjo ng'okola nabo nakkuba ku ndiri n'olekerawo otambula n'oziba omumwa n'akuyisa mu stage zonna kati eyo background abantu baatuuka time ng'abamu kizibu omumatiza nti akawuka okalina naye n'ekyokubiri akawuka si siriimu bwe weeragajjalira akawuka kajja kusaasaana ofune siriimu. Siriimu is a combination of many diseases. Eyo ne bw'obyogera ng'oli kansala muganda wange kubanga bw'ogenda mu counseling ebimu ku bibogero lyagamba nti nina akawuka naye sirina siriimu and by the way it is right because akawuka kaleeta buleesi mu Kenya kati bw'obeera ku ddagala lyo osobola okukafreeze nga sigeza n'osigala nga siriimu tomufunye because siriimu yekkuŋŋaaniro yaki siriimu ati na siriimu kigambo kya Luganda kuva mu kkogga siriiming mu Luganda mu Kenya that is it by the way. Kakati ffe twalemu okwawula ebyo bibiri omuntu bagambye nti akawuka okalina ng'otandika okubirowoozaako ngenda kugira bwe nti kati ate waliwo baakola amalaala agedda n'olaba nga bakuyisa mu mutuba bwe bati kakati omukulu ng'atandika kkerenda emboozi ye ebadde etambula njagala tusooke tuwulire sayidi y'omusajja ng'atunyumiza kyajja kitya era kyova ensongera eya windo bannange mugyegendereze giba emirundi egyo soko tuweeko okutematema emboozi oyo mu bumpimpi nga munnayuganda yenna afaayo ku bulamu bwe nga ffe abasajja tumanya naye owulitawo ekyenega waakangende neekebezeeko era ngoberera nnyo baffe kyabatugamba puroguramu za Bwakabaka bwa Buganda 2016 nagenda ku kitongole kya Tasso Jinja branch facility. Okay. Ne bangamba nti nagenda nga neekebeza ng'omuntu yenna era rutuni yabwe gamba nti bakebera after 3 months nga bakebera nti after 3 months ojasiga okola ki oddayo bankebera ndi negative ngenda mu maaso neekebera kule ne bangamba naye kimanyi this time osangiddwa nga n'akawuka kaleetebwa mu Kenya naye basebe ne bannyabo kyangu nnyo era kyangu nnyo okukyogera nti John mulwadde naye kizibu nnyo oyo aba akirimu okikkiriza nzijukira bangamba nti ndi mulwadde kyakali abusanyu lyange lyakoma terinza butaggwawo ensonga ddala olw'ensonga ffe ng'abantu ba bulijjo tumanyi nti buli mulwadde wa siriimu kasita wakakutema oba ogenda kufa nkyaka nzijukire n'omusibe gwampitamu teguyinza butakuyitamu natuyana toyinza butatuyana naye ng'omusajja n'enguma kansala yandiko nagamba manyi osangiddwa ng'olina
naye engeri yokka eyokufaanana n'abalala abali mu bulamu bw'ensi yonna bweyagaliramu yakubanga omira eddagala konzi tewali ngeri ndala nakati tewali ngeri ndala tewali shortcut nangamba guma oli musajja guma omira eddagala tebalimpa nenzirayo nalyo naye nkubuulira nakyaka nyinza okuba nga namalanga wikyemu nga sirya naye eddagala eryo natandika okulimira sijagamba nti balya baze twatumira ana amakerenda badde wow wezituuka saawa 3 n'endimira ez'ekiro jjukira abo abazungu abanyo ne outing yes party after party yes webakomanga wenimira ejjuka namiranga saawa tizi routine naye wenalimiranga nafunanga okunafuwa ligoya nga lingoya kati kyavanga mukungoya wezituuka saawa nga 5 ojjuka mira saawa 3 ng'ovaako nga nvaako nga nze nebaka tatwala ebbanga okutuusa mukama wange yagamba nti John omulimu gw'ekiro tokyagusobola nti kubanga onteekamu obulamu bwange obuteeka mu matigga n'obubwo nga omulimu gwa sikaali gwonna kulabirira mukama we kumukuuma alert kati weyakomangawo nga nze mbulizaako ala myezi 3 naye waita emyezi 3 omukazi n'akuba essimu ngaayo ng'omanya abakazi bagumiikize naye batuuka essira ne batendewerwa nagamba kiki ekigenda maaso munagera amala omwezi gumu myezi 3 kiki n'ayomba kati ekiro naye nemugamba lwaki simugamba okimanyi mama mukwano mama Desire sijja lwa nsonga zino wammanga kambe kugambe oba ogenda okoleki ogende kituufu kyenyini nagenda ne bankubende bansangibwa nakawuka ka busiriimu yasirika nasirikawo nagamba onimba omanyimu abasajja kati ofuna ekyokwekwasa toyagala kuba kitegedde koze nedda bambi kanenke nenza mu musensi negala bamugambe byaki ningamba kituufu kyenyini sagala kulimba ku makyalo yakera bukezi agenda ku facility emu naye ya government yamukeberanga mulamu nagamba onimba njagalo gye ningamba okay nensaba mukama wange naye afunye mukajamu kanzirekeeka nenkwata akatabo kange nenkwata amakerenda gange n'olumba nenumba nentandikawo n'okumbira nga alaba nimugamba naye nkwagala kulwa obulungi lw'abaana baffe njagala tukole ekintu kino wammanga sigera mu makaago obeewo n'abaana bo nzisagala kutta sigenda kujjanga abeewabwe ne kati kumakya nze naye manyi nti twogedde n'akaaba kati olwafulumamu kumbe yakubidde beewaabwe ngenda kuba kumakya mukaddumi bange bajja balamu bange bajja ono mulwadde agenda kunzita twawukane katonze mugamu togenda ate sinze kanve waka nebagaana osobola okuba omwanyoko omusajja nga mulwadde ate nga ye mulamu kakati ekyo kyekitundu ekinnyonnyola engeri gyamanyamu nti nno mulwadde engeri gyatandikamu eddagala n'engeri ebintu bye gye bitandika okukyukamu famire y'omukyala nejja negamba mwana waffe komawo naye famire netwala muwala waabwe bannaye viro omulalu gye yanoonyeza ebintu bye tewaliiyo jangu tukutaase kooti yamugambye egendamu obukadde 19 kati ekibuuzo kye tukyabuuza omukyala awo aba akomawo kola ki naye okubeera nno omusajja bintu bizibu naye oba kati lwakuba bambi yali amusajja ayagala mukyala we kati olwo bwotabadde omukyala abadde akola ki wanje abadde neekuumidde nange mfunye obukadde 19 ng'ojja weewuba n'abaana bo 6 taata gundi todda ewange todda bannange todda mukugamba kitwale nti nkyalina
kitwale nti nkyalina kubanga era kiwagenda onnanga naawe wesibadde kyobaddeko. Kaakati emboozi ya akizuula ddi nti ate mulamu eva ku lunaku ng'obulamu bumufuukidde obulamu, jjukira talina mulimu, omulimu yaguvaako, eddagala lyali muyisa bubiri mugoya n'ebifaanaganako bwe bityo. N'agamba waayi eyeeterekera butera okutya NSSF erinayo windo ey'abannaffe abalina akawuka akaleeta mukenenyawo. Owulira ng'obulamu bukkaluubiridde ogenda ne baka akasente ke bakuwadde ke bawa sevinga n'ogattagatta obulamu. Era bw'atyo ng'agenda. Ebyaliyo omukulu kaabituwe. Ngenda mu NSSF nangamba twetaaga recommendation letter from TASO. Eraga nti kituufu oli ki? Twetaaga ebbaluwa okuva mu TASO. Eraga nti oli mulwadde. Nentandika okugoba ku process eyo ng'omanyi ebya Uganda bitwala akaseera si eddagala olitambuza. Nditambuza. TASO ngenda ku TASO bampa baluwa recommendation. Ne baluwa zonna eziraga nti oli mulwadde. Ndikira nti waabo. Basi. Tuukayo njibawa. Ngamba ku saa 8 genda labe Dr. waffe. Ngendayo munnyonnyola ngamba okay. John, you have come for your money. Are you positive? Sure. You know you guys, you like frauding. No, I'm not frauding. Ngamba nanjako test. Nanjako na musaya mfumita na wano. Sechaka ali akola genda kola test eziwerako. Ngamba after 1 week, NSS ojja kusindikidde message. Obanga qualifying. Week emine itawo. Eyokubiri. Eyokusatu sira because WhatsApp. Nkwate simu. Nkumira NSSF. Nga banange. Amanya gange nzewe wataka John. Yamba mbadde njagala zange. Mbadde client wa mwe nateka na claiming my benefits under the HIV scheme. Na ye doctor ngamba after 1 week I'll get the confirmation message. Ilaganti and okay. But here, according to doctor's report, you didn't qualify. Chivambabuza nti kusimu nakwa hotela nezo za NSSF. Chivambabuza nti abulade basimu tategedde okufuna sente zaabwe. Bateekeddwa bazifuna. Diki ekyetaagisa? Ate kiki? Mbadde ku ddagala almost this is now 6 years. I don't qualify? How? Do I not qualify? He said, yeah, but according to doctor's report here, you did qualify, so it's better you go and consult the doctor. Ngamba nzo kusinzira nga unakebera. Sala bakawuka. Nange kuna sinzira okola ki? Okola report. Siri mufere. Ndeta katabu. Dambula. Nimugamba. Namakenda agamukaga nongalina. Neja akatabu. Ngamba okukakasa kambire nako. Manje kitegeeza nga esubi ono olitadde. Ate nabo bagala limenya. Esubi balimenya olwo. I think ati tusinga okwetaaga kwe kunnyonnyolwa kw'abasawo kiyinza kuva ku ki kubanga this is two way by the way. Of course ono yafunye omukisa n'afuna ensonga eddamu okumwekebezesa n'akebera kubanga abalwadde by the way okwawukanako n'abalamu. Olwedde omulwadde yewa aba alina amaze okukonfaminga nti alina ate nga n'emikisa gy'okukeera ku makya nga talina mitono. Agamba gwe nti gwaba owekebera gwasisinkana yagwakebera oba okitegeera abakuguse nnyo be bagenda ne bakeberayo kiba andi bagamba sirimu asiŋŋana amaanyi osobola okugwa ku woli nga mu China ng'ate ono mu Russia akati ow'omu Russia n'akuba ow'omu China. Anyway, that is a joke but ndowooza waliwo ososanga ng'oli mulwadde nnyo okukusinga kati gwe ng'oli mulwadde naye oli ate n'akulwaza kati ekyo abamu tebakimanya kuva mu bakansala nti wadde oli mulwadde it is very important okukebera naye oba nga oli naye agambye nti mulwadde munno n'abalwadde basiŋŋana so ekyo osobola ogenda mu ddwaliro basobola okikakasa naye lwaki twetaaga okumanya ekintu ekyokuva mu basawo nti ensobi eyo n'omulala eyinza okukugwako ng'ensobi omusawo oli gye yakola okufuna results enkyamu yazikola kuba tebalina ke batukolaako lwakuba ti bannaye
n'olugezigezi olungi terusoboka musajja asobola okutabula obuntu n'oyabika omutima n'ofa olaba ofiira ku reception ate omusaayi gwo gulina engeri gye gukubisaamu omutima naye tulina kye waakoze ogenda olina amaanyi nosaawo omukono naye ettaawo eryeru bwe ligenda bwe riti ogamba banna sibanga kati nandigambye oba twandigenze nga lyo batabulira naye baabo oyinza offa kuba ogenda okulaba atunula mu katukwa alabye mu kiyenje naye ekisanga Kampala naye ate okusaidi endala nakyo kirungi omukisa kakati naye baba ekiwumba ekibadde kisunsula ettaka lyeyo ne kidini sente ayongera okulya ku greens 19 kye yafunye anyway ebyo bwe bityo bwe biri